Kulwalero wabaddewo olukuŋŋaano lubadde lutegekeddwa wano ekyakatebe naye tulabye nga poliisi eruyimirizza ebawadde ensonga ki eviiriddeko okuyimiriza olukuŋŋaana luno era muzaako ki oluvannyuma lw'okuba nti enkuŋŋaana zammwe zitandise okuyimirizibwa? Actually okusookera ddala neebaza abantu b'ekyakatebe mu bitundu byonna bye tutambudde tanapu y'ekyakatebe eyugumiza Mubende district kubanga abantu emitwalo ng'ebiri n'ekitundu gibadde gigenda okweyiwa wano gibadde gitandise okweyiwa wano ng'ate poliisi eyina manpower ntono bo basoose ne balowooza maybe nti waliwo ekintu kirala ekitakola ki ekitali kya bulijjo naye olw'embeera y'abantu gye bali mu kubonaabona era bano nga be bamu ku ba victims ababadde bamibwa passport abaana baabwe endagamuntu babadde bazze okulaga obutali bumativu n'okumanya exactly kiki ekireetedde embeera eno kati bwe bawulidde nti tuli mu kujja okusomesa etteeka n'okubabuulira kiki ekiddako ku nsonga z'obutuuze bonna ne bayimukiramu omulundi gumu ne bakola ki ne bajja kakati olw'okuba nti poliisi yo ndowooza efuuse overwhelmed negamba nti ebbaluwa gye tubadde tukozesa okumala ebbanga kubanga tubadde tukozesa ebbaluwa eri Geno eya IGP gye yatuwa okubanga tutalaaga ebitundu by'enjawulo ebya Uganda. Ensonga yaffe maybe kyenyinza okwogera si ya byabufuzi, ensonga yaffe ya butuuze, ensonga ekwata ku bantu directly. So abantu abamu bayinza okuba nga bali eyo nga baagala okubeera nga basobola ogitangira oba okugimimirira mu maaso, naye ekiriwo nti tosobola kuyimirira mu maaso ga wiru y'abantu. Ebintu ebirumira ddala abantu ba bulijjo nga obutuuze ekintu kikulu. Abantu bangi nnyo ababadde bazze ndowooza bonna obalabye era n'ennaku gye bazzeeyo nayo ekulaga kiki kye bakola ki kye balowooza ku mutima. N'olwekyo ffe kye tugenda okukola kiri kintu kimu. Already Dr. Mukasambidde azzeeyo ku meeting IGP okulaba nga tufuna clearance endala gye baagala bano abakulu tuddemu tugireete tugibawe tusobole okubanga tunnyonnyola bannayuganda kiki ekyetaagisa okukolebwa okubanga bafuna eddembe lyabwe ery'obwebange mu nsi yaabwe nga tewali bintu byakuyita wabbali na wabbali. Ensonga eriwo twagala kukyusa akawaayiro article 10 aka 1995 akajjawo obutuuze bw'Abanyarwanda mu ggwanga lino nga bateekawo obukwakkulizo okubeera nga balinga batusibira mu katwe. Tusuubire kino tekigenda kuddamu kubeerawo kasita IGP amaloba we balweyo. Era ensonga eyo naffe gye tulinze nti bwe baba nga bagambye nti baagala clearance empya tugenda gikolako kubanga ensonga ze tukolako za mateeka ate tugoberera amateeka. Ensonga eno teri confrontation ng'abantu abamu bwe bayinza okulowooza. Twagala kwingeejinga abantu nga tubabuulira amazima nga twagala n'amazima ago gavumenti egakole ki egakoleko. Waliwo ebibadde byogerebwa nti oluusi waliwo kiri emabega eky'okuyimiriza enkuŋŋaana zino nti bakikoze intentional ebino ebya clearance babireese buleesi. Ekintu kiri kimu, ffe tetujja kwakyuzinga muntu yenna naye ffe tumanyi bulungi nnyo nti ne bw'anaaba nga yeekwesa emabega guno omusana gwe tuli mu kukola ki okuleeta oba ettaala gye tuli mu kulaga bannayuganda Abanyarwanda kimanyi nti bw'aba ali mu kizikiza egenda mukola ki egenda mwanika. Era n'olwekyo tuli bagumu nnyo kubanga ensonga ze tukola ziri mu mateeka. Ensonga ze tukola teziyina muntu yenna gwe zirumya. Ensonga ze tukwogerako za tteeka za kuwa bannayuganda butuuze, za kuprotectinga bannayuganda, za kuwa bwenkanya Banyarwanda b'omu Uganda, za kukakasa nti Omunyarwanda Munnayuganda ng'omuntu yenna, Omunnayuganda ng'Omuganda, ng'Omunyolo, ng'Omuteeso, ng'Omukyoli n'abalala bonna. Era ayina okufuna eddembe lye ng'abalala Bannayuganda lye bayina nga bafuna national ID, bafuna passport, ng'ebibanja byabwe n'amataka gali protected, nga tewali muntu yenna ayinza kunyagibwa lwa ggwanga lye ery'Obunyarwanda. Obubaka bw'obusemba eri abantu ba Greater Mubende n'ebitundu ebirala gye tutannaba kutuuka. Abantu b'e Mubende okusookera ddala mbebaza nnyo
olw'obungi bwe mutulaze olwaleero, olwa solidarity gye mutulaze olwaleero, era solidarity eyo erimu message mwogedde. Omanyi okwogera si kwe kwogera ebigambo, abantu boogerwa na bikolwa. Okubanga musituse mu bungi obw'ekitalo bwe mulaze ne bugezaako n'okuleeta okukanga poliisi okubanga eraba nti eyinza obutamanejinga security, kiragira ddala nti ensonga gye twogerako nsonga nkulu nnyo, era nsonga egenda kuyamba mmwe bennyini nnyini ne bannayuganda abalala Abanyarwanda babadde bayita mu buzibu nga buno.